Kale omulungi atulaba okwetoola ensi yonna mbategeeza nti wano we tuli ekapeeka Jakana wagenda okubeera ng'aziikibwa akatamiro kabadde kawanvu okuva w'obulenzi gye tubadde okusala mpolampola nakaseke paka ate wano mu kapeeka we tuli njagala okubategeeza embeera yo sofa we tubeefaanana abakungubazi be bali bazze okuleetera Jakana bazze mu bungi mu nsiika eyaffe ey'obusiraamu omuntu tamala nnaku nnyingi ku nsi so olunaku lwaliro ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'ekkumi bwe tugenda okubeera nga tetuziika tekyali mbeera yonna ndala esukka kuziika leero eby'omuntu ensi yakudde atya ebyo bigenda kubeera bya lunaku lulala ekikulu kiri nti aziikibwa leero tulina kumuteeka mu ssaala tusabe Katonda abeere ng'atambulamuza kisa gy'alaze tusooseyo busoosi ffenna lyekkubo era ne tusaba omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa nammwe amusonyiwe ebisobye ate nammwe abadde bamwinako obuzibu bwonna bwonna mubeere ng'ate munnaye mwekkakkanya obulamu bwebo ebibaddewo mu bulamu waliwo ebirusa ebinyuma nti singa omuntu bw'obadde osika naye omuguwa abeerawo oza kyekikola amakulu ganigafudde so bw'obanga obaddeeyo ng'obadde olina obuzibu ne Jakana ye saawa wekkakkanye omusonyiwe mu mbeera eno ate obulamu bweye nga bukolaki nga bugenda mu maaso obufuzi nga n'abanga abanukusi baleseeyo kubanga sekretary general Bongoya mulabye ba district card basebo ne banyabo ku Lwaluweero district twagala okutuusa okukubagiza ennyo mwenna abaagazi b'emirembe mu Uganda okusingira ddala taata waffe Nadduli basebo bwe tuziika si muntu wa bulijjo bwe baali badde bali sayidi eyenaale mu lwale baali badde bakuba emizinga gyabwe olw'okufiirwa omuzira fe abali wano tumanyi Jakana ng'abadde muzira waffe basebo ne bannyabo oyo babanga balina emizinga naye ffe ku mutima gwaffe tujja kusigala nga tumanyi ti Jakana Nadduli ye muzira waffe abadde ayogerera abantu abatalina bwogero basebo ne bajja abazira bafa naye ebigambo by'abantu tebifa njagala okugamba nti ebigambo Jakana by'abadde ayogera tebijja kufa basebo ne bannyabo ne gyali alimanya titujjukira ebigambo ebyo tubeerawo nga tunoonya abantu aboogera naye Nadduli Jakana ayogedde tafudde ng'afukamidde tera nnyo okugamba maama wange nti tebaliwo bannonye sirifa nenfukamirira oyo annonye ndifa nga nnyimiridde ayimiridde basebo ne bannyabo naye ng'alina kyayogerera ekyo kye tunaayiga twagala okwebaza taata waffe Nadduli ti mu myaka gye gy'agendamu abadde atuwadde ekkubo omwana we lyabadde agoberera Programu ene kutuswako Siwa and Sons suppliers webikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate ng'abuulirira subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music tujja kukola ekyo nga naffe tugoberedde Jakana byabadde ayogera basebo ne bannyabo abantu bayogedde ebigambo nga maliriza abamu ne babadenya ennaku ezo baali batunenya nga ffe abakulembeze tiwaki abantu abali ku mikutu bayogera ku oyo afudde ng'olumu batubaka bukasi tugamba ekitalo tubatendereze naye nga kikye basaanira basebo ne bannyabo naye nali ne Archbishop Semwogere ne mugamba bwendi ng'oli anenyezza tilwaki abantu bayogedde ku mikutu ng'omusajja ajjena afudde ne ngamba bwendi tiyali munnaddiini munno Bishopu Misaili Kawuma mu 1985 yayogera kigambo kya Lungereza naye kyali kitegeeza bwekiti
tibwonyigiriza nnyo abantu bafuuka ebintuntu. Oyo olukyamuze yali ayogera emaani. Mumpulirize basawo ne bannyabo nga mmaliriza. Kino kikulu eri abantu baffe aboogera ku mikulu. Manya amateeka gayise aga Computer Misuse Act. Naye kino mukitegeere. Tibwonyigiriza nnyo abantu bafuuka ebintuntu ne boogera. Nali nga ngamba Kibishop tonenya abantu olumu ku mikutu aboogedde bwe bato. Oli bw'aba nga akukubye n'akunyigiriza n'afuuka ekintuntu omusuubirayo oyogere ki? Yakunyigiriza ate bw'afa ayagala ffe tufuuke ng'abantu tumugambe. N'olwekyo Jakana olumu by'abadde ayogera kwe kunyigirizibwa ate nga kwe kuli ku mitima gy'Abannayuganda. Jakana abadde atukiikirira wabula ng'abamu tuyinza okuba nga tuli banafu okwogera ebyo. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku sayiti yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda okufuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. Newe oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 2242
30 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli